Obunkenke bw'amaanyi ku kitebe eky'ekibiina ekya National Unity Platform Makerere Kavule ng'abawagizi b'ekibiina kino bakedde ku kitebe okumanya agenda okukikwatira bendera ku kalulu ak'okujjuza ekifo eky'omubaka wa paalamenti akiikirira Kawempe North akabindabinda. Bannanuupu 10 beebeesowoddeyo okulamuza kkaadi y'ekibiina kino era nga okuvuganya kw'amaanyi ddala nga tebazze mu byakifundikwa kiri nsabira talya bwami. 10 bano bayisiddwa mu buli mutendera gwonna omuli n'okubaganya ebirowoozo mu lujjudde debate okugenda mu bantu okumanya amaanyi gaabwe n'ebirala balyoke basalayo gwe bawa kkaada. Omwogezi w'ekibiina ekya National Unity Platform Besekezi Joel Ssenyonyi agambye nti yadde nga abantu bonna abaagala kkaadi eno balungi naye ekibiina kirina okusemba omuntu omu yekka ku bano era asabye abaana abatebayise mu kakuŋŋunta bawagire oyo anaaba alangiriddwa. Olunaku lwa leero ssaawa 4 ng'ekibiina tugenda kulangirira ani agenda tukwatira bendera ku kalulu ak'omubaka wa Kawempe North okudda mu kifo kya munnaffe omugenzi Honorable Segirinya. Tubadde tulina era nga bino bakyali bammemba baffe abantu 10 abavaayo ne beegwanyiza ekifo kino bonna bazze balaga nti bajja kwetaba mu processes zonna n'awangula gwe bajja okuwagira nga tulindirire tusuubira nti bwe kityo bwe kinaaba era tusuubira nti campaign zijja tambula bulungi obuwagizi tubugjeyo. Ebibiina ebisinga obungi byafunye dda abagenda okubikwatira bendera okuggyako ekya Nuupu naye nga n'abeetengereze abatagenda kujjira mu bibiina nabo bawulirwa nga bawerako. Yo mu nkambi eya Democratic Party kitegeezeddwa nti abantu 4 beebeesowoddeyo okulamuza kkaadi ey'ekibiina okukikwatira bendera era omwogezi wa Democratic Party Ismail Kirya agambye nti olwaleero baakutuula basunsulemu anaasinga mu bana abana. Okureceiving applications kwakomenkeredde olunaku olw'eggulo kati nga saawa eno tugenda tuula olwaleero okulaba tusobola okusunsulamu oyo anaabeera ng'asingako munne ebisaanyirizo. So n'olw'ensonga eyo tusaba bannakawempe North naddala ba Democratic Party bamemba bano amateeka gatugamba okubasindika gye muli era eyo process egenda kubaawo mutuwe comment olwo tusalewo. Twagala okukakasa bannayuganda oba bamemba ba Democratic Party nti process eno egenda kwanguyizibwako era mu nnaku nga 2 oba 3 tusobole okudeclaringa candidate waffe agenda tukwatira card oba flag. Akalulu ak'okujjuza ekifo ky'omubaka wa paalamenti owa Kawempe North ekyalimu omugenzi kaakano Muhammad Segirinya eyamanyibwa ennyo nga Mr. Update oba ng'eddoboozi ly'ekyebando kagenda kukubwanga 13 omwezi ogujja ogwokusatu. Olutalo lweyongedde ku kasozi k'abayivu Makerere nga amyuka senkulu owa ssettendekero oyo Professor Barunabba Nawangwe nataana abidde mu maaso omusomesa omulala n'asalawo amuyimirize ku mulimu ng'ono Dr. Deus Kamunyu Muwezi gw'alumiriza nti omulimu yagufuna mu bukyamu. Dr. Deus Kamunyu Muwezi musomesa ku ssettendekero Makerere era memba ku lukiiko lwa University Council olufuzi era yaliko nnyini ntebe w'ekibiina ekitaba abasomesa Makerere ekyamuwasa. Mu kiseera we yabeerera nnyini ntebe w'ekibiina kino ekitaba abasomesa ekyamuwasa era yayimirizibwa ku mulimu okumala emyezi 6 nga asasulwa omusaala gwa kitundu olw'obutakkaanya bwe yafuna n'abakulu. Mu bbaluwa laadiyo ya Kabaka Kyabasa gyerabyeko emuyimiriza ku mulimu Professor Barunabba Nawangwe amuvunaana nti yeeyisa bubi ku mulimu n'okumuteebereza nti omulimu yagufuna mu mankyolo so nga nti era yali yayisibwako dda ekiwandiiko ekimukugira okukola mu yafeesi ya gavumenti endala yonna. Wabula Dr. Deus Kamunyu Muwezi ategeeza laadiyo ya Kabaka Kyabasa mujugumiza ggwanga nti bino tebimukanga ye enkonge ya ku kkubo nti era zaayita mu muliro n'awangula kale nga kano kantu katono nnyo. Kamunyu Deus Muwezi agambye nti ebyogerwa nti yali yagobwa ku mulimu byaliwo ng'akyasomesa ku MUBS kyokka byonna byali bya butaliimu kubanga kaliisoliiso wa gavumenti yamwejjereza bwe yakizuula nti teyalina nsonga yonna. Najja mu advert ya university ntiikamu ebipapula byange ng'omukozi ate omunansi siri mu Congo mu Uganda ebyo bye bagamba nti bangobe mu bzi nagobewayo almost the same things nga bino
bino ebyokugezaako okweprotectinga ng'olina byoyagala okweke kati nenvaayo naye IGG ebyo byonna yabikolako n'atuclearing. Omuyivu Dr. Deus Kamunyu Muwezi agambye nti okuva mukama we Professor Barnabas Nawangwe lwe yakuzibwa azze agugulana naye kyokka ng'ekibagulumbya nsonga z'ono kwagala bwanjulukufu. Kaona kino tekintwala nnyo nakigumirako dda kiri kyali bubi nnyo naye kino kineneede kisobola kwewa omulimu nze naguteeka mu mawulire nina ebipapula byange nabiteekayo ne babyevaluate ne bampa omulimu baba bagukola bubi byabwe nze naalabye ekibaluwa ndowooza simanyi kyekitegeeza sina ndi member wa council sina ki. Waliwo ebigambibwa nti Dr. Deus Muwezi Kamunyu y'omu ku babadde balumiriza Professor Barnabas Nawangwe tasaanidde kukulembera ssettendekero Makerere nti nga beekobaana n'omusumba Pastor Martin Sempa alumiriza nti Nawangwe obwa Professor yabufuna mu bukyamu si muzito kimala mu byekiivu. Wabula Dr. Deus Kamunyu Muwezi bw'abuuziddwa ku nsonga eno agambye nti ye talina kyagimanyiiko kyokka nti ebigambo ebyo bwe byavaayo naye yamuwandiikira ng'amusaba ayongere okutangaaza ensi eno webituuse ku nsonga z'okuba nti obuyivu bwe si bugumivu bulungi. Sabbiiti ewedde Professor Sempe bw'asaba abawandiisi w'ekibiina ekitabo abasomesa e Makerere ekya Muwasa ye yasoose okugobwa ku mulimu era ku nsonga ezigambibwa nti tasomesa bulungi bayizi nga bwe kisaanidde yadde nga ye agamba nti si bituufu. Radio Kyabasa bwetuukiridde Dr. Gerard Walulya ayogerera ekibiina kya Muwasa agambye nti ensonga ezigobya bannaabwe nabo zikyabasobedde kubanga abagobwa ate tebaweebwa mukisa kwewozaako ebintu kati biringa byakuwa buwi biragiro. Ekyatusobedde naffe kubanga buli muntu bamuvunaana nsonga zize naye nga okutwalira awamu tulaba ng'ensonga ezisinga okwogerwako teziriimu nsa. Ekirala kisinga okwennyamiza nti tebaweebwa mukisa kuwulirizibwa nga tebannaba kuyimirizibwa. So tugezaako okwogerezeganya ne bannaffe tulabe ekyokukola naye nga ensonga kati we ziri zikyali nzibu. Ensonde ezitatera kubuubuuka na bigambo zitegeezezza leediyo eno nti e Makerere w'owulirira bino ng'eriyo enkiiko eziri mu kutuula omuli n'olwo olw'abannamateeka ng'enkiiko zino ekizituuza kwe kusalawo ekiddako ku bigenda mu maaso mu ssettendekero ono. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange ddembe lyakutuusibwako Solange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets lyakakasibwa National Drug Authority nga bali wamu ne langi wa Global aleetawo enjawulo ku bisenge weefunire langi ya Global ku hardware yonna ekuli okumpi. Global Paint, a reliable product. nga bali wamu ne Baluswata Property Consultants batunda ettaka ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga va mu by'ettaka lyakulukuta ennyumba ya kyama basange ku ofiisi yaabwe ekyengera opposite Orange City essimu 070480 Kimenya mateeka omuntu yenna okulemesa ow'ebyokwerinda okukola emirimu gye nga munnamateeka Abdul Kinene bw'annyonnyola. Okusinziira ku tteeka erifuga ebibonerezo lye tuyita Penal Code Act akawaayiro 221 singa omuntu yenna akuba omusirikale oba okumuziyiza ng'akola emirimu gye aba azzizza omusango ogwa naggomola era singa atwalibwa mu kkooti oba mu mbuga z'amateeka ne gumukka mu vvi asibwa emyaka 2 bweddu. Akabenje kagudde ebbira ku mwenda ku luguudo olw'Emityana motoka 2 bwe zitomereganye era emu ewabye okuva ku luguudo naye Ssaabalo wa bodaboda abadde n'omusaabaze era omusaabaze afiiriddewo mbulaga. Kitegerekese nti motoka 2 zino okubadde Benz ne Range Rover zibadde zigobagana n'ekigendererwa ekitannaba kutegeerekeka bulungi. Abeerabiddeko n'agaabwe bagambye nti motoka zombiriri zibadde ziwenyuka buweewo. Tuli ku mwenda bulenga akabenje kagudde wano
Emmotoka eyitibwa ya Range Rover etomedde ya Benz bwejugwe ya Benz nedduka Range Rover nedduka bwedduse etomedde wa boda boda gwabadde aweeseko afudde wa boda boda yabadde avuga bamutute mu ddwaliro. Tuli wano ku Mwenda mu kkoona ng'oyingira ku Mwenda ebulenga ku Mityana Road. Ebbira ku Mwenda wano ng'ebulenga ku luguudo olugenda Emityana. Emmotoka ezibadde zigoberegana nga kuliko ey'ekika ekya Range Rover Sport UAZ 366 ero ebadde egoberegana ne Benz UBA 438F. Range Rover yetomedde Benz ate bwe yagadde okudduka ate gyesanze omugoba wa boda boda. Poliisi omulambo gwafudde egugyewo nga n'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Wazzeewo obutakkaanya wakati w'abakulira obutale mu Kampala ne minisita avunaanyizibwa ku nsonga za Kampala Jatina Bengo Minsa Kabanda nga kalunsambulira avudde ku kukaka basuubuzi ab'omu butale mu Kampala beegatte ku kibiina ky'abasuubuzi ekya Federation of Uganda Traders Association FUTA ekintu bo kye basimbidde kuuli. Ekibiina kya FUTA kyayita abasuubuzi b'omu butale bw'omu Kampala mu lukuŋŋaana lwa bonna nga balina kulubeera mu sabbiiti ejja nga baagala bano beegatte ku kibiina kino nga minisita Jatina Bengo Minsa Kabanda bwe yalagidde. Abakulembeze b'abasuubuzi mu butale balayidde nti bo tebajja kwegatta ku FUTA ekulemberwa John Kabanda nga bagamba nti balaba nga kijjudde emivuyo era nti nga abasuubuzi abakolera mu zaakeedi kyekyabalonkoma eri abawooza musolo nti tebasasula musolo bagwebalama era baagala bano nti okusuula abasuubuzi b'omu butale. Mu kwogerako ne Kyabassa bano balayidde nti bajja kukkiriza FUTA kubakulembera mu butale ate nga KCCA akamala okugoba mu butale be bayise bakayungirizi nga Suzani. Nze Kamada Bukenya musuubuzi w'omuwino twagala okulabula Kabanda wa FUTA ne minisita wa Kampala bakomye ejjoogo ku basuubuzi bye bapanga nga 18 ffe nga abasuubuzi b'obutale tetubikirizaamu. Kabanda wa FUTA aba ayagala okubba addeyo mu zaakeedi bamugoba naffe tumugobye. Wabula ye minisita Jatina Bengo Minsa Kabanda yeegaanye byonna ebimwogerwako mu nsonga zino n'agamba nti enteekateeka za FUTA yaziri bbali. Nze okujjako FUTA nange yampise ku mukolo ogwo naye nga sinze ndagira kubanga bo buli omu ng'abasuubuzi era nga basungu babakunga bulijjo. Nze omukolo nguliko nga nze nti bampise nange ndi omu ku bayinvaiti n'abalala bayise naye nga sinze nabayise nti nabayise. Ebyo tobiriimu. Olw'okuba nti babimbuulidde mbirimu kubanga yabeera mobilization mba mbeerawo naye nga siga nti nze nawomya omutwe mu kuga nti mbayita nedda. Ko nawulidde omukolo n'ebbanja aguliko nange nguliko n'abalala baguliko. Yakulembera ekibiina kya FUTA John Kabanda agambye nti enteekateeka yaabwe yakugatta abasuubuzi bonna basobole okuba n'eddoboozi limu. Twayise minisita wa Kampala ne tuyita ED ne tuyita minister for presidency minister wa trade kubanga abo nabo basuubuzi bajje babeerewo abantu nga boogera ebizibu byabwe. Eno federation y'abasuubuzi, these are traders of Uganda. Tetuyinza kati tukola ku bizibu byabo abantu ba wansi. Kati abo bonna abagamba nti waliwo mu minisita atukozesa ogenda okutabangula emirembe giri yadde mu butale waliyo mirembe. Abantu balyeyo bakaaba ebifo byabwe birimu officials. Gavana wa Banka ya Uganda enkulu akyali omujja Dr. Michael Ateng Ego wowulirira bino ng'atakawadde ku palamenti y'eggwanga ng'agenze mu palamenti okuyita mu kakunta kaayo ku bukulu buno pulezidenti bwe yamulondeddeko. Ono agenda kugasimbagana n'akakiiko ka palamenti akasunsula n'okwekenneenya abakulu pulezidenti baba awadde obukulu. Dr. Atieng Michael Ego omukulembeze wa Uganda yamulonze lunaku lwaggulo adde mu bigere by'omugenzi Professor Manuel Tumusiime Mutebire eyafa emyaka 3 egiyise mu January wa 2022. Dr. Michael Atieng Ego okuva mu 2022 yabadde omumyuka wa Governor Banka ya Uganda enkulu okutuusa olunaku lw'eggulo President lwe yamulonze nga Governor wa Banka enkulu omujjuvu. Ne Professor Augustus Nuwagaba omukulembeze wa Uganda gwe yalonze ng'omumyuka wa Senkulu ng'omumyuka wa Governor owa Banka enkulu naye asubira mu kakiiko ka Parliament akasunsula n'okuba ttooki mu bakulu omukulu baabeera alonze.
Omufuzi wa Cameroon namukadde Bartolomeo Bimuvondo Paulo Biya alaze akabonero nti tannalowoozaako yadde sikondeemu bweti okuva mu buyinza mwakulungudde emyaka enfofoolo ng'akyayongera obuyinza okubutuulamu entitibbwa mirimu ze yatuula ku ndejje. Kawo kadda Paulo Biya agenda okuweza emyaka 92 ku Lwokuna lwa wiiki eno yasinzidde ku lunaku olwasoose olw'emikolo egy'abavubuka e Cameroon egikomekkerezebwa olwaleero abavubuka n'abagumya nti ye nga yakyali mu buyinza nti ajja kubalwanirira babeeko yadde nti ng'ate ekituufu gavumenti ye ekyaliwo okubaweereza n'olwekyo babeere bagumu. Bino ebijjidde nga biwulirwa nti President Paulo Biya ali mu nteekateeka ez'okuddamu okuvuganya afuge Cameroon ekisanja eky'omunaana eky'omuddiringanwa mu kulonda okunaabaawo omwaka guno mu Gw'ekkumi yadde nga obuyinza yakabukulungulamu emyaka 42 okuva lwe yabukwata mu 82. Gye buvuddeko Ekereziya Katolika e Cameroon yawanjagira omukristu President Paulo Biya ensagi beerere wakisa agiwe ekirabo eky'obutaddamu kuvuganya mu kulonda kwa luno kubanga takyeyinza yafuuka wandwadde takyava na ku nnyonyi ng'agenda mu balwaliro.